Ebuzibu ki esaati nga ekusinga obunene? Esaati si nnene wabula future ye nnene. Esaati eno ogiraba? Nnene nnyo naye ebulamu ekintu kitono nnyo. Kiki? Abasajja esaati zino nazigulamu owino omutwalo gumu. Omusajja agenda mu owino n'essaati n'agenda ajjayo essaati bweti. N'agenda agitwala entinda. Bw'agitwala entinda n'agikwatamu n'agyoza. Bw'agyoza n'agizza ku display. N'ojja nga agikaba emitwalo 8 n'ekitundu. Oba toyagala kola otya? Genda. Naye ng'ate mu owino ya mutwalo gumu. Ekitegeeza essaati eno gy'olaba si mbi nnungi naye ebulako kye bayita value addition. Olwaliro mu ggwanga lya Uganda oyinza okwebuuza ki Dr. Teyambadde ebisaati ebinene. Ekisaati kino ekinene njagala kulaga demonstration nti si kibi n'ekibulako value addition. Value addition yeeriwa. Genda okikwatemu, genda okiteeke mu dry cleaner, genda okifuuyireko eddagala eddagala bafuuyira ku ngoye, kikufiitinga bulungi osanga omuvubuka nga akafuba konna akaleeze bw'atyo. Naye nga t-shirt eyo singa baagikulagaho mu foomu yaayo yalinga eno nga lwadagada. Abavubuka mu ggwanga lya Uganda ekitubulako kye bayita value addition. Ebintu bino bimanya otya? Kubanga amazima gali bwe gati nti abagezi mu ggwanga lyaffe bangi era abasomye bangi. Era bw'oyogera ku agriculture mulimu abali mu agriculture, bw'oyogera ku bulunzi mulimu abalunzi, bw'oyogera ku media mulimu abantu abagezi. Bati obuzibu bwabwe lwaki olwaliro osanga muntu mu media ng'akalubiriziddwa okutuuka Dr. Tiwali kigambo kye bayita value addition. Osobola otya okwongera ku bulamu bwo n'obufuulu obw'omuwendo kubanga amagezi okalina n'okusoma wasoma. Tuve ku bya gavumenti kubanga most of the times kasitobaako ekintu ekyamakulu kyogera gavumenti yatukola bweti, gavumenti yatukola bwedde. The first question is bweba gavumenti ya Uganda ekubonyaabonya tukutwale Rwanda tukuwe milioni za Rwanda 5 gaggawalireyo kyekibuuzo yabagenze ebweru bw'eggwanga nga mu England n'Amerika ne bamala emyaka 3 bagagga nga Sudiru. Tuve mbulamu obw'okwekwasa ekisooka shaping obulamu bwaffe value addition esooka kwe kunoonya okumanya mu bantu abakusinga. Okunoonya otya okumanya okwo? Anti waliwo abantu abatusinga mu audience mu ggwanga mu bakwetoolodde. Wane waffe bwogera ku musajja gwe bayita Hamu Kiggundu ekidduka mbongo bw'oli oyo sente za Museveni saagala kumanya oyo. Naye ate oli bwogera ku Pengepenge alaba mukwano gwe nnyo ne Lumbuye alaba ki mikwano gye nnyo era baatambuliramu. Trust me muvubuka munnange bw'ona atambuliranga mu bantu gwe mwenkana ojja kubeera mwavu. Kyokka sijja gamba nti mu Uganda abavubuka bonna tebasomye. Abavubuka bonna bakoze batya? Basomye. Obuzibu buli ludda wa? Value addition. Bw'obanga olina omulimo gwo osobodde otya ogupromotinga mu bwongo obwo weerabira ekigambo kye bayita gavumenti kubanga gavumenti egenda kuyisanga nnyoko. Omusajja gwe bayita Hamu Kiggundu mu katabo ke bayita Success and Failure agamba nti waliwo ekigambo kye bayita reason and reality. Hamu Kiggundu agamba nti waliwo ekigambo kye bayita reason and reality. Reason kwe kufumiitiriza. Reasoning si thinking kubanga okuthinkinga oba olowooza bulowooza. Kati abaavu balowooza naye abagagga bafumiitiriza n'abagenda okuva mu baavu bafumiitiriza okusinziira ku katabo ke nasoma akahamu ke bayita Success and Failure. Kati kitegeeza reality kyeki? Reality, these are actual happenings in real life versus expectation. Kiddemu omulundi gumu. Reality okusinziira ku Hamu Kiggundu agamba ebintu ebya bulijjo ebibeerawo ebyaddala mu bulamu nga bikontana n'ebyo bye tulowooza mu bwongo bwaffe kubanga ffenna bwe twali tusoma nga tumanyi nti bwe tunaafuluma yunivasite nga tufunirawo emirimu nga tugula emmotoka nga tukola ki osuubira omusajja nga Smith oba Dr. T agenda kuwasa akwagale mande tomanya ti waliyo oluyi kati oluyi ye reality. Expectation kwe kulerako buli kaseera nga oli mu mukwano. Kati abavubuka abasinga bali mu expectation. Kyopola bangi beesibye ku gavumenti etulemesezza. Kituufu gavumenti erina ensobi zaayo naye tewali gavumenti egenda kunaazanga maama wo bye yakolanga. Omukisa omutono oguliwo mbulamu kwotandikira
kati olwawe twogera ku basajja nga Hamu ng'oli agamba bazo sente za Museveni totunyumiza abamafiya bwe zibanga sente za Hamu za Museveni mu baana ba maama waliwo basobola okwesigisa sente empitirivu bwe zityo. That's a very big question. Yes. Mu baana ba maama wo oba ggwe ani ayinza okwesigisa sikati tugambe sente za Hamu za Museveni ani ayinza okwesigisa over 3 trillion nga voice managing buli kaseera. Ekyokubiri mulekeraawo obulogo bannayuganda balogo obulogo obusooka ekika ekisooka kwe kulya ku muntu emmere. Omuntu alyako munne emmere mulogo. Obulogo obwokubiri bannayuganda nabasinga balogo bwe butakkiriza nti gundi ansinga. Omuntu agaana okukkiriza nti gundi akola ki? Amusinga. Kyova olaba nti abasinga baalema okukkiriza nti Museveni alina kyabasingako. Baalema okutuula wansi okubaako bye bamuyigirako. Kati mu mbeera y'okukulaakulana nga mu kulaakulanya ekitole ky'okumulwanyisa buli kaseera beebulandinze ng'aboopozitioni bawakanya buwakanya. Obulogo obwokusatu kwe kwogera ku muntu akusinga nga taliiwo. Si kwe kugeya. Buli woyogera ku muntu akusinga nga taliiwo oli mulogo. Kati environment yaffe ejjudde abalogo ku mirimu gye tubeera ku mizigo gye tupangisa osanga omukazi nga yeeyambudde emisana anaaba simple because waliwo abaana ba munne naye tafaayo oyo mulogo. Ati bw'oba onaafuuka obuvunaanyizibwa according to reality and reason ogenda fuuka otya obuvunaanyizibwa noonya abantu abakusingako. Omusajja Hamu yataddewo bizinesi agenda kugulawo banka ya biliyoni 6 nga bagiyita Agrobanka. Agrobanka eno egenda kubeeramu ekintu kye bayita integrated agrozones. Nga bikola ki ebyo? Agrozones okusinziira ku regions za Uganda nga tulinawo tuprocessing ebintu byaffe. Amazima gali bwe kati olwaliro bajja kugamba nti oli mulimi wa nanasi olina yiika mmeka. Ng'amazima temulina nanasi sobola kubeezaawo kyuma kya nanasi myaka 5. Bw'oba olimu olunda obumyu olina bumeka nti ndina 3 n'ak'olubuto sirika tonyumya kubanga wooteeri ejja kugamba twagala obumyu 6 buli wiiki olina obumyu 4 munakagenda okuzaala akafalansa. Kitegeeza gwokyali wansi. Kati integrated agrozones zino nga ziyambibwako Agrobanka. Agrobanka eno kitegeeza abavubuka bagenda kwongera value ku agricultural producers zaabwe. Agro producers zaabwe. Ate nga ziri regions kubanga ye Hamu agamba nti Uganda yajawulamu 10 agrozones nti Buganda era natiko okuzimba agrozone ey'omu Buganda kubanga we yasookera Buganda ye drivinga Uganda nti ebirime ebirimibwa mu Buganda bisobola okuprocessingibwa ne byongerwako value. Omuntu nga tekimwetagisa kuva ggulu kujja Kampala kubanga waliwo ekyekwaso mbu mu kyalo tewali mirimo naye oyita mu byalo gye tuva nga waliyo ensiko naye nga abavubuka bali mu arcade bali ku masimu. Edduuka lyali mu Siriri afuna emitwalo 11 awoza mu kyalo tewali mirimo naye tewali mirimo. Ze gavumenti njinenyeza ku ekyo kyennemesezza okukola kubanga nja kubuuza olina yikaza olina vanilla nedda olina ente nedda olina embuzi nedda olina embizi nedda olina amata nedda olina simu nedda olina ebijanjalo nedda olina kawo nedda kati gavumenti ogibanja ki? Naye nze nina olukusa ogibanja kubanga nina vanilla wange bwagwa akatale embeera questionable. So kati njogera n'omuvubuka ng'olina kyokola bw'obanga olina kyokola ng'oli mulimi okitadde otya ku maketi y'ensi yonna. Wano bw'oyogera ku balimi ng'abantu bagamba sale musale yasuula bbeeyi ya kasooli naye amazima gali bwe gati bwe mubanga musobodde okulima kasooli n'afulootinga nga mungi. Kitegeeza bwe mubanga Mubende disitulikiti eziri Mubende, Sembabule, Ekiboga, Mityana musobola okubaayo ne gye bayita Siro ebyaji ebinene ebitereka kasooli kubanga amazima gali bwe gati buli kirime kituuka ebbanga lyakyo ne kigwa ebbeeyi naye ate kituuka ne kirinnya. Kati mwe kasooli wamwe mumutereke mu Siro mwekuŋŋaanye mu Siro musobola okutereka kasooli mulamu oba ttani akakadde kamu bwaddamu n'alinnya mukole mutya mutonde okusinga okugamba nga buli kaseera abanna akatale kaafa. Kati Hamu Kiggundu ye agamba nti obukadde 6 biliyoni 6 zigenda kuyamba abavubuka bano mu Agrobanka gy'agenda okutandikawo. Abavubuka nga basobola okuzeewola ne bazimba obulamu bwabwe obw'ebyobulimi n'ebyobulunzi obutegeerekeka kubanga
bw'oba olina embuzi 5 amazima ezo si ssente naye ate osobola okugaziyaako bw'oba oyongeddemu value addition n'ofuna embuzi 3 kati abalala bo bagenda kuvuma kubanga bo mayindi yaabwe ejjudde obulogo bw'oba ogera ku muntu abasinga tebamwagala baagala baavu bannaabwe oli bw'alaba ng'okubiza ekifaananyi ne haamu basabiriza haamu ayinza okuyita gwe n'ogaana okgenda njala twogere bwogezi kale Museveni wamukoowanye ne bakuyita ku State House okulambulako obulambuzi wali amazima ogenza n'ogenda yambigero olw'essanyu eringi so mulekeraawo obulogo bano abasajja batusingako kana katabo ka Haamu Success and Failure nze mbadde sikasomanga paka lwe yakampa yennyini nentuula wansi n'arelatinga ebintu ebyenjawulo naye kisinga kye namanya obulamu bw'ensi eno n'okufuuka obw'obuvunaanyizibwa buyita mu hasu ebyo maama obi yakuza ekyezo nti tebankuba zitomboggolera nnyoko yataakuboggoleranga ensi egenda kukuboggolera tewali akwagala ne baganda bo tebakola batya abatambulira mbulamu bw'okunenya gavumenti ne mu famire zammwe waliyo entalo z'abalema okusolovinga ate teziva ku muntu obutono so ffenna tukole Agrobank egenda kujja omusango Haamu abadde bagobera mugulaba senjagala nnyo okugoberera abagagga kubanga ate abavubuka obakonekutinza oti Haamu nga tumaliriza ati abavubuka balina okuba ne associations bameka balina associations nze essimu yange ebeera 0753355542 ebyo byasekiro osobola kukola ki okitumbudde otya okufuuka ekyobuvunaanyizibwa mulimu okutoba nno kubanga oli alooza twabigobako ebya minisitule ne bitulema n'ebya minisitule tebigobeka era oteekamu amaanyi go n'amagezi go n'oyitawo n'oyita ne wali paka lw'otuuka ku ntikko mukama bawa omukisa